Sebo, egoma misiri Pepsi. Yenze sebo. Yegwera erabakiddeko mu katambi akatambudde nnyo ku mikutu gya internet. Nga okubiddwa bubi nnyo ku mutwe. Kale, byabadde bitya Sebo? Okutuuka twatuuse bulungi. Kati netuula awo kati kuno kuyimba kuno kwabaddewo abaana bayimba. Kati abasajja ba polisi tebabadde nnyo na fujjo. Bakamyufu ne bajja. Bakamyufu abamilitale. Ne batandika okugoba abantu ne batulugunya. Kati nze bankubba ebigala by'emmundu bisatu. Nengwa ku kimeeza nenkoma ng'omusaayi kutiiriika nnyo bakubye omutwe gwonna. Ne bagwasa naye nga tewabaddewo bonna oba fujjo lyonna. Bo bantu baffe bavudde buveeri nga bakubanga abakuba embuzi. Naye akatambi we kalaze nti wabaddewo abavubuka bangi oluvannyuma badduse ne bakulekawo. Wabadde mukolawo okyawo kuba babadde basikirawo chapati. Kale basikirawo chapati. Wabadde mukolawo okyawo. Abadde tutuddawo ng'embooko zikaayi. Kati nange nengwa mu kabanda ako akachapati awo. Naye nga tewabaddewo buzibu bwonna. Naye wabadde oyambadde bimyufu. Ate obaza engoye zinabadde zitukula. Zabadde zitukula? Tegeezeddwako nti Bobi Wine oba omubaka w'e Kyaddondo East, Robert Kyagulanyi Ssentamu, akumanyi mu buntu. Kituufu oba si kituufu? Ssentamu muntu w'abantu Munnayuganda era mumanyi. Ng'omuntu oba nga serebu? Nga serebu. Nenubiyaniri neiba wange wali awaka wesula. Nubiyaniri kyali wange nyo ne mukazi we. Kakati embeera eri etya? Embeera yeyongedde okuba embi. Bagenze ne bakebera nga bakubidde ddala paka ku magumba ku mutwe. Lwako omutwe bakutunze badde walina abasawo. Kakati ogenda otereera oba embeera egenda eddengulu? Ebigala by'amasasi ebyo ebisatu tuyinza kutambula ng'embeera egenda etereera. Embeera yeyongera kweyongeza. Nenga ojja kuba bulungi. Inshallah. Kakati ebigambo ebisembayo abantu obagamba ki? Abantu kye mbagamba Bannayuganda munyambe ku butugundi nejjanjabeko. Kye basaba Bannayuganda bannange bano bakuba. Buli alinayo obuyambi anyambe naye nga mbeera y'ensi eno. Era abaana bayimbye. Abadde bayimba nnyimba ki? Nze n'akayimba kange ke neeyimbira nganze ke nakuba. Kabagamba naye basigwa ekyo kituvukisa ery'etima abantu bangi tugenda kivaamu. Oba nkumbi neddireyo neerimire oba sonzo negulirewo nebagenda mpola naye kikyo tuvukisa ery'etima. Nze abantu bebugerere babula kateba nziteeko oba amakubo ge bayitamu gabbanya. Ate obuyumba bwe basulamu bwa ssubi obwo bugaali bagulabanga amamotoka. Bannayuganda tetukyalya namenvu kuba kalagi egalimu yegadibya mulya gulizi ne katukumaka kati yawe bagenda tugenda terera zinalwiza nga ndi wano ku kitaala. Oluyiriza wano nyini obwongo buzze. Pepsi oluvannyuma olw'okukubibwa waliwo bannamateeka bonna bakutuukiridde oba ab'amagye oba abapoliisi okutwaliza awamu nga gavumenti abakutuukiridde ne baba ku kye bagamba? Tewali n'omu yadde okubira ow'Oluganda lwolo olinayo essimu owadde okoleka kansala saagala bayomba n'oli bakakwasa ne kasula be bakozeeko. Kansala sagala bayomba akyekirirawa Kyanja muka gw'ekyanja n'oli bakankwasa
Gwekyanja ne Kiwatule ne Kasula John kiyamayo okulambira Central. Ne baganda bange bana bazo okundabako baddogo ba Bosco ba Makepula naye nga teri muntu yenna yazi. Oluvannyuma lw'akatambiko okulabikirwako ku gundi ku mikutu gya internet, abantu bavuddeyo ne balaga okubeera nga beetegefu okubaako mu ngeri yonna gye bakuyamba. Waliwo omuntu yenna eyakutuukiriddeko nakwaayo obuyambi bwonna obw'ekikula kyonna? Tewali n'omu. Kale Sweet Peps, ogambe weetaaga ku buyambi. Obuyambi n'abaana bonna ne bannayuganda bonna nekyawudde mu ggwanga kizibu nnyo. Kakati olaba kuba omuntu ataliriko nnyama. Kakati ayagala okuyamba akuyamba atya ssebo? Namba y'essimu 07 54 4 69 55 07 54 4 69 55. Kale musawa yegwe akola ku Sweet Peps. Nze mukolako. Kakati bwe bamuleetedde embeera yabadde etya? Sweet Peps abadde mu mbeera mbi kuva jjo nga bleedinga. Abadde anafuna treatment yonna. Kansala Sagala Bayomba yamulese wano ku ddwaliro Ana Medical Center liri mu Kyanja. Netumutunga. Yafunye deep wounds nga zidduka ne ku skaala. Kakati embeera ye eri etya? Tanaba kutereera kati nga badde akyaligize. Tukyamuwa obujjanjabi. Mukyamuwa obujjanjabi? Yes. Kakati maama we atugambyeko mbuno embeera yaabwe teyeyagaliza mu byensimbi. Mukikoze mutya okulaba kuba yagambye tebasoose ne bamutwalako mu sikaali naye nga ssente empitirivu ze bamusaba. Kakati ani asasulidde bino? Ebyo ekyali private saawa zino tetunafuna muntu yenasobola muyamba kati naye tusaba eggwanga ffe ng'eddwaliro musobole kuyambako omusajja ono Pepsi omwe ku bujjanjabi kubanga talina ssente zonna. Amanya Sagala Bayomba Kasimu Ddungu, kansala mu lukago gw'Ekyanja omuli ebyalo nga Kulambiro Kasaana. Mutabani waffe mwe yakubiddwa gwemumanyi nnyo nga Sweet Peps kyannaku nti omwana oyo bambi mulwadde, mwana munafu era nga mulabye mu bifaananyi naye kikuba enkikwe nti amagye ne poliisi abamukubye ne bamutuusa mu mbeera efaanana bwetyo. Tukivumirira nese kuvumirira kibi nnyo nnyini ddala kuba ne bannayuganda abalala bangi abayisiddwa mu mbeera efaanana bwetyo. Era olunaku lwajjo yalondeddwa ab'amawulire era tubeebaza ab'amawulire aba press abamulonze bamukolako first aid ne basobola omutuusa ewaabwe. Olwaleero waabwe nga beegattwako kansala omukyala gw'enkiika naye n'abantu b'Ekkulambiro ne bamutwala ku ddwaliro lya Span. Naye olw'okuba nti batuuse basasudde emitwalo gibadde nga 25 ne balowooza biwedde Span yekozeeko kyekoze naye omulwadde nsanze temutunze. Tugenze omujjayo ne mutwala mu ddwaliro eddala erya Ana Medical Center era we tumututte amabwanga ekiwundu nga kyayingidde so deep ng'ebiwundu binene era Mukama n'ama bulungi osobodde okumubirayiza nga ssente ezo ziwaddeyo nga Good Samaritan bamutunze bulungi era bamuwadde ekitanda tusuubira ekyokumusiibula then tutandika omumubuza mpolampola mu ddwaliro. Kati nga gwe kansala w'ekitundu kikyozaako olw'omutuuze okubibwa waaki? Fine. Era kyetugenda okukola nja kumujjanjaba during the weekend, Saturday, Sunday, Monday tugenda kera mu human rights. Clips tubulina nga bamukuba emiggo. Tugenda kubanga tugenda mu human rights ne bu clips obwo tube nga tubagulako emisango kuba n'abasirikale bennyini abamukubye balagibwa mu clips muli.